Deda ke kayimba ko bakayita midomo midomo is akayimba kakwatiddwa ko ba producer omukulu go bayita Atini oboyinza omuyita Matovu Martin ne mwana muzigo bayita Bawa producer Bawa okuva Moto Studios bebakoze akayimba ko remix ebera remix redone bweyasobodde okubatenga yakoleddwa omukulu go bayita SAMA SOJAH mwana mupya naye yakayingira ekisawo ky'endongo kati n'abakulu bano babayita ba twins bw'obojjukirako mu myaka gya 2007 bano abakulu bano bayingira ekisawo kya music ne bakola music yali ow'ettabu ennyo ne bamwagala the twins bano kati bakyusa erinnya bayita ba GANDA BOYS olw'ensonga nti music waabwe basobola okuba tebafuna management ez'enjawulo nesobola okubatenga zaabawobula nti akadde kano abazungu gye bali eri baagala nnyo roots oba culture gye baava basobola okubatenga bagibunyisa awo no kwe kukyusa erinnya ne bayita twins ne badda mu GANDA BOYS kati mu GANDA BOYS kitegeeza GANDA BOYS tebalina kubatenga bakola ebyali mu twins oba okuba music oli awalamuka akola ki bakuba music oba gwe bayita soulful music music ow'ebivuga mulimu percussions biki byonna gwe bakuba music yali expensive nnyo gwe baddamu akadde kano kati abakulu bano ennyimba zaabwe ezimu ku zo ze basobodde okubatenga bakoze ze bakola ennyimba zino ba midomo ba twins ennyimba baziwadde mwana muzigo bayita SAMA SOJAH era nga ku mwana mulenzi ono SAMA SOJAH kati nnyo akayimba aliyo muvubuka banange gwe manyi simanyi obaana batya oyogera bingi nnyo mwana gwe luno olugambo lwokyalwoleta lwe luzunza ffe ku kyalo kale nga tulabye mama tunakola tutyo kubewala bamidomo mulimba mogera bino nyabone mogera biri nga tulabye yefe tunakola tutyo kubewala akayimba keeko ako kapera ka midomo bali abantu basatu ba twins ne mwana muzigo bayita SAMA SOJAH kati SAMA SOJAH akazeemu n'agatta amaloboozi g'abali ababiri n'agayimba n'agende wabbawa ne bakola oluyimba omukulu no gwe bayita SAMA SOJAH yeebazizza abakulu bano olw'okuba nti bamuwadde omukisa okutagambika kuba asanze nga audience gyagenda okutandikirako nnene twabadde tetusobola kuddamu nnyimba zonna mulundi gumu mu birungi ebingi twabadde tulina okulondamu ekimu ku birungi ne tukikola and I'm happy I did justice to the song bannaye nalukoze lunyuma okimanyi bwe ngenda ku stage eyo lwe lumu ku nnyimba zange abantu ze basinga okuwa attention ndi musanyufu nnyo omukisa munene ogwampeereddwa ate ndi musanyufu nnyo okuba nga nzaaliddwa abasajja bano ababiri okitegedde mu nsonga eyo ba twins batubuulira akadde kano kye batambuza kubeera naffe nze Dennis Mugaga former twins GANDA BOYS and oyo Daniel Sowagude aka the twins aka the GANDA BOYS tutambula twabayimbira ebbanga lyawe era mwebale kutwagala ne tutuuka ku mutindo BBC primetime drama bwe yatulabira ne tuyita naye nga batwagala mu ssa eryokubeera nti tuyimba nga tusimbuka ku nnono febaani twafuna okubangulwa ne tuyiga ebikolebwa abayimbi abafanaganako nga ffe munnange ne tukwatagana ne ba producers abakola music oba abaproducinga music awulirizibwa abazungu the western world abazungu n'abamerika n'ensi ezifanaganako bwe zityo it's a niche market kitegeeza katale sike ka bulijjo kalala kitegedde akadde music gwe balimu wakuwuliriza nnyo alimu ebivuga zi percussions oba zowulira nti ntongoli za dungu ebyo byokka bibalimu akadde kano abakulu abe bayita GANDA BOYS omukulu SAMA SOJAH agambye nti bamuwadde waaka naye yenna aba twins balina kye batugamba tulyoka twambalagana n'olugendo lukozi twawulira nti tulusobola ate eno nga tubayimbidde kye tubawadde kimala okuggyako nti ddala mu butuufu nammwe musigala musaba naye nga ate tukibakolera tetugamba katukibalekere ekyo ne tudduka okukwasaganya kiri kitutwalidde ebbanga ddene nnyo okubangulwa n'okumakinga sure nti ddala mu butuufu tukugukamu ekyo tutuuse ntuwulira nti ddala wano we tuli weewo kwe kugamba nti SAMA SOJAH kakwatagane ne bendera agitwale mu maaso ffe twambalagane na kiri SAMA SOJAH ye yazzemu akayimba ako abakulu bano bategeeza nti akayimba yakazzemu bulungi omulenzi talina kyeyayongeddemu teyalina kyajjeemu okuggyako alina ke yataddemu akatunyumidde yayimbye shira oba shira kigowayi waliyo shira nabadde nyimba ku shira gashumba ye mukulu oyo SAMA SOJAH akadde kano ennyimba z'abano ba GANDA BOYS oba twins zigenda kuba ate nga zizuukusibwa
Sama Soja naye kigenda muyambako okuba ate nga asanze kiwedde endongo yaabwe baddewo egenda kuba ate nga abantu beeyongera bongezi kuba ate nga batandika okuba ate nga bagiwulira. Mwana mulenzi ono Sama Soja era ategeezezza nti bamutisa omugugu munene nnyo naye nga mwetegefu ogutwala. Dene nnyo omugugu neetise munene naye tegujja kummenya kubanga era bagenda kubeera banyambako bamuzeeyi bange. Tebandekeredde era tebagenda kundekerera, yensonga lwaki era obalabawa. Nagenda okuddamu oluyimba nasooka ndunyumirwa, nakula ndunyumirwa n'ennyingi nnyo endala ze bayimbye. Yes, so we are here to celebrate victory. Zokitegedde akadde kano bategeeza music kuba kuba atambula mpola. Music takyuka, music ayongera bongezi kuwooma. Abadigize twamumala ate Sama Soja we amuzzeemu. Musobola okudigidde okutuusiza ddala enjuba lwerigwa n'esituka, naye nga ffe kakati tukubira abantu abatuula ne bakkakkana ne bawuliriza ye target audience yaffe. Amavivi gano gagenda ne gagira kati Sama bwabuka akomawo wansi n'addayo. Nze bwe nkomawo wansi nnyinza obutaddayo kati bw'olebera ku sogole enkindo zikubuna. Kale olowooza okubira omulanga bannaffe bwe tuli mu mbeera ey'okulemera ku masogolero enkindo zireme babuna. Mukwate abaana mudde emabega g'abaana mujje tugende tulime emiwogo oba tugende tuyimbire tugulewo emiwaatwa emirala. Oluyimba abantu bagende balunoonye bunoonya baluwuliremu. Mpozi midomo zonna zigenda kujja olwabwe batwin baganda boys n'olwange. Aliyo omuvubuka banange gwe manyi simanyi obaana batya oyogera bingi nnyo mwana gwe luno olugambo lwokyalwoleeta lwe luzunza ffe ku kyalo kale nga tulabye mama tunakola tutya okubewala bamidomo mulimba mogera bino nyabone mogera biri nga tulabye yeffe tunakola tutya okubewala bamidomo babeera bagikuba bami mwajawe